Balamusiza mwenna bakatwegattako amanya yenze Farouk wano wendi ndi ne Isma All Access nabagamba yava Sweden kujja kutangaza ku nsonga ezimu ne zino so mbeera naye nga tukuba torch mu week nga bwebadde entertainment world ne politics nga bwatambula abali eyo bagana fa abali ebulayi eyo mutegeere ebintu bino nga ebirolinga oba tewafunye time kubiyisaamu obanga byakuyiseeko wabadde ku mulimu wabadde ku train wabadde ku nnyonyi byonna nga tewafunye budde so tubeerawo wano ne tugamba nti katukubisizeemu naawe weesalirewo ogambe nti tugende ne kino so mbalamusanga mbagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma wanjisebo kadi eno nagenze nengendako ku Kyaddondo ng'oba togirina toyingira balina n'okukuba tuli mu nomination tetuli mu general nange neŋŋamba kangende ekamocha mubadde nayo naye mugirina yambala ekamocha tezinnatuuka muyitawo tuzirina tuyitawo naye pata ekyalwana nedde bino temulina ogiwa credit kati mumanya mutya abammwe Isima arazagala ozalawe kintu tutandika kitandika olaba ne dipite birine baddewo mu kintu enale mu bino byokka ebikuba ate nga bino tebiri mukulwawo mu organization capabilities nemba muyingira buyingizi toyinza tutegeera omunaffe tuteekamu sokaterukadi Ekyaddondo awo tosobola ku accessingawo anti tunonda memba baseeke sijeno we are selecting nominations ani akimye tetwetaaga muyeye you have to be there ng'oli important kati nze bannengerere nibagamba oyo ayingire kadi togiraba enkya gye tuli nepaka abantu bali bamanye nale mojesibako bwesi nesibamu nti bebesibyemu kamujoyiriretire nze wowo mukinaneyo nga tuli mu struggle nesibemu ate babadde bagikuwa wali bagambe Isma mumuwe kadi mumuwe ne makdoamaja aga kikuwa walale baba wacha nenga Isima mezayo chai n'olugendo mweyagadde naye nga mbadde nkyakugamba nti Gerard yabadde atunoonya akunoonya enamba yo naye Gerard enamba y'omusajja ono ngenda gikuwa essimu zaffe zafunyeemu obuzibu batumbyeko ebintu nezigenda tweyanziza mukulu Gerard okubanga otwagala olanga otulaba n'okutuuka okubanga weefiriza otuweeyo kuzaamata alhamdulillahi rabbil alamin mulungi nnyo yagamba ekintu Isima oyo neetaaga omuwaamu amina yeyagala ekintu akikuba bulungi amina so mu bwevu bwe bumu muganda waffe Madina ali awo German agamba akwagala nnyo ne muwala we Nola ali mu US bagamba bakwagala Madina simanyi bakwagaza Nola abantu banjagala nnyo nze buli muntu gwesanga ngamba mukazi wange akwagala nnyo az'abasipani bange bakyala abasajja bankutu naye omuliro nga tekuli omuliro gutya kugundi ku batule byonna eddagala banjiriza abakazi abo bennyini balwana bangamba Isima okyali mbaga siina maanyi nti okyali badde njagala tuveeyo tutandike wiki nga bwebadde wiki ebadde muzaala toto ebaddemu Eddie Kenzo ebaddemu Bobi Wine bagamba empapula tezimala emyaka tegikwatagana ebaddemu Mwenda abagasseeko BP Block bonna ba Alani bonna ba Namboze bagenze ku People Power European Union ba ambassador ekintu no kintu kitegeera nga bwe kitambula nanti ava mu European Union tutemeteme wiki tutandikire kuzaala toto zaala toto nabirabye ebintu bye my sister my darling tumanyi okwesanga njagala nnyo omanyi ebintu ebimu kubisinga okunyiiza ye basista baffe ogenda ne bafuna abasajja beeyo mu nsi tomanyi omusajja we gweyisa najja n'aguwa obuddi zaala you could hear her ng'akaaba okitegeera ate gusajja gugezi guplayinga mu kaberero gumukube ki MP n'olwensonga ebintu ebyo byanyiizizza nnyo nanyigidde nnyo omusajja ali mukyamu ku bonna ku saizi yo gw'ogusajja okiwulira zaala ne waba mukyamu terina kuba confrontation however zaala naye namulabyeko nga anywedde
she seemed to be drunk by the time webigwirawo ebyo n'ebino ebizibu bikwata abantu bonna abali mu media abawala n'okuyimba it is going to be difficult okitegeera olaba Farida Nakazi bwe basanga mu bizibu byebiki tasobola kutegeera musajja zerwa femu gyayina oba zerwa laavu tasobola kutegeera ajjidde kuki otyo era ojogendera olaba abantu bonna abali mu media limelight okufuna relationship nga mukazi nga teyayingira nayo kizibu okuba successful tubamenye simanyi Stesha Mayanja simanyi mubirwadduse simanyi bamubanja simanyi bamukutte simanyi agande mu apartment you will hear all this mukitegeera amidst of their relationship era ogendera abantu abakola ku media personality ba single parent oba yazaala mwono nadda ku olyo okitegeera bali wasoko leka kuba bonna Farida Nakazi bwe simanyi Namala simanyi Stesha Mayanja simanyi Maria Mundagire si everybody tititabero bonna it is difficult otegeera Katongole omutongole ayagala kiku titi bagabane femu naye atandikiraawo oba look at Komuntale Princess Mulamba this is why they prefer men of not here ngomuntu oba musama avuddeyo South Africa atagenda munoonyerezaako atalina budde bazaala kyekibabeza ne bino ebiki ebisajja ate byo kijja kigenda kufera naye nga kirina pulaani eza apartment 12,000 eza dola zikola ki bweziri era okituuka okunyiga gwe kikasuka wabweru naye tolina bwejjagamba banu nti mufere nga ye akyalina ennyumba eyo mwakola ki mwabeera ate how can you get too blind nti era abadde yebaka ne bamalaya ne bali buyite bamalaya nabo bagamba naye yebaka ne malaya zaala toto okitegedde saako mwenna yeki era kyobola atudde the word beach kikulemesa ne Abamerika ba confusinga my beach you beach katutegera beach kikola ki kitegeeza kikubanga at one time bakikozesanga kivumo and one time nga kyakuwaana okitegedde this has put many upcoming and understanding people obali mu fame okutabana relationship one body clearing relationship otabafani bano bafani bana abalina sibawolikabwe spicy that obata. This is why before you get a relationship you must make sure wayingira damitima jabaki jabafani zinte kiri balino okikulekera ngarema ntirema yayingira damitima jaki kati abamuwagira nti Rema bambi ya moving on bulungi Rema takunama Rema ayimba buki bulungi nze Rema kwenkola ki kwenfiira oyo ja respecting ofumu bwa Rema naye bana abamugwira nga Spice wagende yo waggulu luweero n'abayita oba okitegeera ne bazina bonna kwatako wano abo baggwawo Spice esawa zintu tumusuubira kubeera mu relationship kubanga acha Spice Dana acha working her way into people's hearts ojilandinge munga Juliana njinga ne omala emyaka eki mu mitima gyabwe mwoli okitegedde ne katuwadde Spice ayimba wabula emyaka ena bamukola ki bamwerabira kati Rema ne wawumula omwaka nga promising oluyimba akomawo kati ye most task abayimbi abasinga gye bakola ki gye bayagala ate abasinga tebagituukako kyekiremesa baserebu tulabe bagundi ba TV personalities abawala bonna tugende mu bayimbi bwolaba Spice bano basindi bano ba syndicate yafunye bano ba anyawo Wininwaji ba Irene Ntale okitegeera ba Dora Namala Flavia Bani okitegeera ogenda olaba wanu omuwala ali mu media abazibusa amaaso okiwulira abawala abalala kye batakola ki
abafunye abawala balala kibatalina public consumption public domain bamulaba biki buli saawa now afuuka demand fulu okiwulira oba yakafuna omusajja siina video simanyi producer ayagala omwongereremu muki mukyakola kati de mmoja agenda waggulu gyayongera osanga abalina ki sente kuba balinda endiri product kati gwe yava eno ng'otoba musajja wattu abamu ati bayitira mu bwa manager otoba ogenda okakana omusajja alina sente agudde ku product gyozza okola ki ozimba ate bo tebalinda bagenderawo n'ayina nabo bennyini bayaaye kuba otunula tina fiasi tomanyi ki agamba ndi single parent n'abaana bange basatu tajjayo musajja kubanga ne Tina ebisajja ebimwagala biri ku intaneti era ne wano ne bamugobye ku mulimu sente afuna fa abasajja gye yali adayagala Tina ng'akiweereza ne akakadde bubiri yes basigala bafuna kakati tasobola kwedikira lingani ya muzaalamu baki wabula ayinza okukiza ndi n'abaana kubanga capital oba gw'ozannyiramu yensonga eyeremesezza kuba kati gwe obanze mmanyi Tina nga kiraba kyagala kiri kisingle parent nkinga n'abaana bange basatu ngamba tamu eno baweekamba weeyo ku fiizi okitegedde nga muwa wiringire kati yata atandika okuwenyusa omusajja gwe yakyawa nti ate oyo neyanzaalamu naye twakyawagana afunirawa bonna media personality gendererawa ne Uganda obalabe talinza kukulaga bbaawe teyeekubako naye kifaananyi no tatta bakasitoma era n'omukulu bagamba eka munnange tozannyira mu bizinensi yange naye kyandibadde kitya nze ngamba olagayo omuntu ebintu ne bibanga biri straight olaba omwana gwe bayita Momo 19 alina Dax Katero oyo kati yeesiba naye kati oyo alina laavu ku mutima eya Dax bezimbe ebyowenzi si byakoze ki si byatunuulidde kati oyo yeesiba ndingani akuwa mugagga kigoga nti bawo ye Dax Katero nayogera okunyumya nagenda so oyo omwana ye ali mu byalaavu yewaayo bano bonna batanze abazannya zifirimu tajja kulaga muntu yenna anti bagamba Farida yagezaako mutulaga bambi ate ne gwe yatulaga ate naye n'amufera kati bagamba nze okusinga okujja nze Shanita mutaawe nveeyo kulaga omusajja ate omusajja mu wiiki y'emu akuba embaga bino bya Judith babiri kyenkugambye nti because tebasobola kutegeera ani azze for love ani fani ayagala sharinga platform ya fame ate abayaayi bastardinga n'abanga yekimulese atunulira nagazaala toto kiki ekimunyumira tewava kwanika ati kalakata ng'ayingira mu illusioni nga simanya atandika kunywa ziwayini ng'omuyaye naye ayingira ki illusioni okitegedde omuyaye yakolako kestade Farida wava ku mulimu akola ki agenda mu jimu waba alina abaana bataano to maintain that body alika awakinga ki ng'afuna kadi ya speak gy'okolera basembeera bagezi ng'ajja ku speak ng'asasula ng'asasula nga yeefula asoose okukulaba Farida biki nga mutandika owakinga otujimu enyuma tubbiri nga mufuuse ba mukwano yobeerawa so they have a very big problem kati Zara Musasira nayogeddeko ne sister we bamuyita Zenisi oli omu America mukwano gwange nnyo nugamba munnange ate empulira nti ekisajja ekyo kyamuggyako passport we wali obuzibu ate aba Nigeria bafera kyamuggyako passport ate nga mulimu ku visa ey'omu America ya Zara abadde Zara agenda tambula kati omunigeria oyo yeraliikiriza okiwulira ebintu bino byabadde mulaavu oba ne Toto naye yali ayagala kasente ka muyayi talina sente Toto tayinza kudda kweyo omuyayi waba asula mu apartment ya $10,000 ezo ekyanja aba alinamu anti alina eza apartment ne maintenance
alina maintenance kati Zaala ye tayinza kuba bubi mu ssente waliwo abasajja abali ewakiseka abali ready ayayaya abali mu kwanakedi abantu abali mu informal sector nga yafuna ssente yatuuka neka n'agamba nze siriimu Zaala waba alina siriimu wa Zaala azite gutumanyi muntu ali informal ng'afunye ssente muntu ali ku egundi eri ekigungu ku mwalo ekatosi aganziba kandeetire alina olubuto luti yenna yali engege akugamba ne buloga muwa $200 niyo Zaala waba alina siriimu nze oba nzita wa Zaala nzite beebo okakati gendere atawata missing and cut kalakala fani base ye nene nnyo kubanga taba na ssente yes kati I agree with Zaala nti aba ne ssente ze so Cowboy teyalina ssente ze yabana nti kiwala kye kinanteeka mulayi nga wendabika solo kintunde n'aleeta Kibulawuni omulaba alinga Kishirek kati yalina leeta muwala nga Zaala naye nze kyetya ku bawala beba Zaala nze sinza faanana Zaala nenjagala solo antiisa ne mukiro mwennyini n'embuliri n'ebibakayindi ebisajja ebyo sente ziveeko Banigeria baawano bamanye embeera yonna lwaki emmotoka gye yawa Zaala yaliko n'amapuleeti 2 ey'omunda n'ey'ebweru anti yasoma omuwala ti omuwala ayagala nnyo amataala agaako obulungi Zaala kikkiriza oba kigaani is a big person mu industry because every day tumuconsuminga ku TV every single day kintu kyamaanyi ki ekyo so n'olwensonga eyo Doni Solo ye yategeera katujjeko erya Doni nze mukamuyite Solo yategeera ki ekindeeta neetaaga ettaala ani ttaala yako obulungi Zaala yettaala ogirabira eri nekkubamu n'okikakasa Zaala yennyini yawandise n'agakale ndigamba nti abaana bange nti nze naawe twali mu mukwano nze Solo simulaba alinga enzikiza tolina kyolaba si maaso baamala kwasama tunenyani mu mbeera eno eya Zaala Toto ne Solo tunenyani nze Zaala munenyako eyagendayo oba eyayita Zaala sinza munenyako over drinking mu audio zonna z'owulira ne face zikulaga nti ali kuki over drinking okitegeera omuntu yenna ajja kukola buli kyakola ki kyayagala alright so ensonga bwe zityo baserebu lwaki tebafuna basajja lwaki kintu kiriwo ekiti nti onoonya bawa dola n'amala nga tomulabako onoonya watina Fierce nga tomanyi gyabeera n'onoonya owa Shiba nga tomumanyi n'ogenda ewa Nwagi tayinza mukubuulira vaawo yambuka ogende wa Irene Ntale tajja mukubuulira oba owa Vinka obutta katale obutta akatale tugende ku Eddie Kenzo tuyingira mpola mpola kati tugenda mu politics Eddie Kenzo wazirabye ensonga soko temeteme ensonga zabadde mu wiiki zituvuze okuva Monday paka Eddie Kenzo obuzibu bwe buli bumu buli wa obuzibu bwa Eddie Kenzo buli muyimbi omunene abulaba naye atya bukola ki boogerako buli wa bakiyita billitoling omuntu aba billitolinga okuva Bobi Wine yafuuka MP yafuuka media consume media emuwa obudde buki kati over exaggeration gye bateekawo emuleetedde billitolinga abayimbi abaki abalala kati abayimbi abakozeewo okumanya batandise okukiraba nti ono kyali nno naye alina engeri gyatufiisa atutwalire mu gurupu yeki yemu kakati Kenzo olw'ennamba z'ayina babadde ttiimu ya Bobi Wine emusabudyuwinga emunafuya to the extent that atye okubanga atyo bavaako eyo kawunta Bobi Wine agirina nnyo mu kampu ye naddala abroad bagenda kuvuma kuinsultinga bakoleki kyova olaba abamu baddeyo ne beetonda kubanga abayinza okukuleka kali yekoze eki efudde nga mayinja kakati kamayinjako kati nno banne agwamayinja ngenda gukubuulira kubanga gali exclusive temunagate okiwulira bakenzo badde bamanyi
Bobby nga weyesimye mu music ajja funa obudde ebibawo bibeewo ate afuna obudde ayitemu ku banne oba okitegedde nti Kamiri nti Kenzo nti Bebe nga abali ku cream ddala cream takikola abagatta waki abakwalira wamu ne wamu Fresh Kid Kabako tobola nti Kabako n'aganaga mannya gamuyiseemu bafunyemu mu mention Kenzo kwebuuza nti naye Chameleone aliwa okitegeera woba ogenderera abayimbi bano abasatu tebakkiriza muntu ava wansi eno ne ba radio ne Wizo babalemesa n'oba basinga hiiti tebakkiriza obasinga dominance kaali kabadi kuvadda kadde ati Bebe Cool ayinza batakwatagana ne Bobby ne Chameleone era bayomba but they have things they agree on principle nti fe tulina otuula ku siiringi Fresh Kid tosobola gituula radio yajja n'agezaako ne bawizo wa bakuba akajji k'abasajja mu music ne kabalema mu behavior ne kabalema mu marriage bo bali bakagatta kalimu ebirungo bingi kati Kenzo akakubye abadde nga atuuka omukazi n'anoba kati ate awo tojja kugamba bantu nti wenkana Bebe abasajja basi okitegedde kati balina common understanding nga olaba America ne England BBC Bobby Wine Chameleone Bebe Cool kati balina understanding nga olaba ya America ne England nti America ne webo lutalo tegenda twetabamu nenga England lulimu America must stay quiet nesirika but cannot support nekivambuvi era kino ekyagudde ku Kenzo bonna abanene tewali akiinako buzibu balabanga wobadde weerijja kyakugwanidde so Bebe Cool Chameleone ne Bobby Wine bayina ekibagatta bayina common understanding nti we are the twazuula balinga bano bemugamba bumuleko tolamba gamba mutuuze akajanja kuba ne ba Bobby Wine ne ba Bebe Cool bayinga abajasi ba Museveni abagenda mu nsiko nti nabo bagatwalwana kati ne bano olaba Bebe ne Chameleone era ne Bobby Wine bazze bamusosola engeri gy'ataali Kenya nga weyo naye natweterako buki amaze kukozesa maanyi gawera mangi n'asindika naye njatuula wano ekikomera kya 9 n'akikuba naye woba olaba nti no matter what Chameleone ne Bebe Cool beyinako mutual understanding eye Kenya okitegeera they can disagree ne beedisinga naye omuwaba ne party oli agendayo ate oba tension nayo oyinza ogiraba ngeri between them nga beesanze kyova tojja olabako lunaku nti Bobby Wine agenda welcomingani Chameleone okitegeera omwe awo yeebuzaabuza artist n'alwala siriwo you get it abakulu bano ng'ekintu bakiruka na kyabwe buli kati gwe tonza kitegeera naye nze gambye oyinza olowooza Chameleone Bebe Cool tayagala Chameleone Bebe Cool tayagala ki Chameleone ku birthday ka Bebe Cool n'akola ki n'abeerawo Bebe Cool ne Bobby Wine tubamanyiiko ki butayagalana tebakwatagana naye oba oli awo n'olaba solo ng'ali naani ne Kampala balina factors abaana baabwe bali mu AGM basoma mu masomero geegamu okiwulira kati bo basigaza just ego zaabwe mu empire buli omu gyakola ki so nti era simanyi Aparizona simanyi Kiwaatule simanyi eri Magere so kati olinga ngamba nti abasajja bano baaluka ekintu ne bakiteeka ku level ne bagamba kati tulina principle emu etugatta birala twawukane kati omuntu yenna ajja olina okukozesa force ya era newunya Kenzo okulowooza mbu yatyosa ne Bobby Wine mbu amukime ku airport Bobby Wine kaano nti bano tebayinza kukuwa platform overshining akukime ku airport overshining amukime kuki abateesa naye nga takimanyi bo ne bebateesa omutajja okiwulira Chameleone ne bwateesa ne Bebe nti nzija meeting gyeri kya artist alwala mu kkubo kubanga wazironga si Chameleone yakitandise wawulira nti Bebe yakirimu agamba Bebe wawulira nti Chameleone yakirimu mayanja Bobby Wine kati Kenzo aina imaginary life gyayina
gyalowooza self importance gyayina alaba akajjako yakayingira dda emirundi mingi akajji k'abasajja yakayingira kuba baradio baali bayingidde naye nga waliwo factors zebaleseeyo nkugambe bafumbo bali bagattawo obufumbo mangu balina abaana abenkanankana Solomon Kampala ne Alpha tewali njawulo Biyata era ne kawala ka Bobby tewali ki njawulo kakati bonna walaba nakino walo ne batuse nga bafunisa abakazi embuto ku same period tokirabyeko ziwena abalubuto ne bagana ne babbi aliuki kyaliwo it is more on that nga wolaba nti Museveni ne waba ayagala okuwuliriza buli walaba jeno tumwine nga talina liiso ng'ebyo byonna abyerabira buli walaba tumukunde nga alina okugulu kulema ng'ebyabikola ki history etulimayininga gye tuvudde gye tuli ne gye tulaga abasajja balina history waabwe yes Kenzo alimu muto ayimbe nkugambe nkwada example nti teri muntu yali akubye hit consecutively nga wizo nani ne radio but even radio never penetrated that ceiling simply because balina akantu ke bamulekerako ak'okuyimba naye nga akafamire batakalina akawa mukyala akempisa ategenderera wadde nga Bobi Wine Bebe Cool Chameleone bayombagana ate tebe disrespecting nga mu public nti oba kino biba indirectivity Bobi Wine tonza muwulira nga avuma Chameleone wadde audio era Kenzo kyalaze amacharism buza abantu bameka aboogera ne Bebe Cool oba Chameleone ku simu ba Bobi nino ofuuka star noli muteekawo standard n'oyogera na buli muntu zikojja nkubira essimu nengikwata abo bakojja mbamanyi kojja yaliwa bali eyayirira ndi okiwulira ali eyayirira ndi yagenda datalidda okiwulira Kenzo BET winner ensi yonna eri ku ggwe oyina 1.2 million nze nineba abagoberezi mitwalo ebiri abakojja sibakwata ndaba mitwalo ebiri na mingi oyina 1.2 nze 1.2 mbancha kwata essimu yo undi kodingawo tokkiriza senga ndi Kenzo senga ndi simu ndi kuya satellite yes nkubuulira kuzala wakojja ati kati kojja yanyangwe kubire simu andi kodi wizi kojja babadde boogera nga badde to badde is badde badde wa Bobi Wine anti kati ayinza okuba agatta ng'agatta ebikondo ng'agatta ekya Bobi n'agatta ekya Kenzo n'abeera wakati nga mediator nze Kenzo ntegedde bulijjo ndwawo kukubira essimu nga ndowooza Kenzo ina instinct z'aba star ngenda tandika na kubipinga gwe sia call me back kubanga kitegeeza Kenzo ina enjala y'essimu how could you talk to kojja all these things kojja buli muntu kojja mumanyi ye bloga akyasinga recordinga bombi ne Mezaya okakasa Allahu akbar bali codinga abaana buli mbozi era yabagambye ye nnunomo kati Kenzo yasanga wako jo mugezi yamusanga oyo Sundi Magezi yagenda danga Kenzo baana bato da tata yali mugagawe Masaka ebyobugagga Amina bakiboko byone bigenda ne baddukire South Africa mukiwulira Kenzo yamusangawo Sudi Magezi musajja mukulu taddangako Uganda amaze banga kati Kenzo yamujjawo Kenzo yakoze ensobi ati Kenzo yagamba zabadde it was Kenzo witera wakola byoko wabutaito mbukana kambata kati nti buli muntu yenna amanyi Kenzo si estago ino okulirainga konti ngambe gende wa Bebe owulire firo okuva ku gate ntoyingidde wani ewa Bebe celebrity ayinza okubuza yesima ate lwachoze n'abantu mukaaga okitegeera ayayise gwe genda okubire Chameleone essimu omuwulire bika mutobiwulira how could Kenzo be too cheap okubira buli omu buli muntu alina access oba oyogera ne kojja buli muntu alina access ku Kenzo nkwegendereza sikyakubuulira kyama gwe short-tempered person cannot give a speech when he's angry kyobula ebintu bya Kenzo biba bikola ki bikontagana ate simanyi ate njava mu Uganda bwovaamu nga kiki bantu bava dda mu Uganda naawe ekyo weteeka kulinda
namugamba mpa milioni aga ana mbere handolaawo nga nze ayogera mu bantu nze mmanyiyo engeri boogera mu bantu am the communicator yagaana naye ebizibu byasanze bye byabakojja paka woligampa so tukkirize tugaane Kenzo tali ku level ne Bobi Wine kati nebya level Kenzo yagano kikiriza aye Kenzo kitufu alemekikiriza kubanga naye alaba nga ali wide naye wansi munsi tukolerera perception kati perception eri mu Uganda nti Bobi Wine bw'amaanyi nnyo kwani Kenzo kyalina okukola akiweemu kaseera ebya Bobi Wine bya kaseera ffe tuli mu gavumenti binaatera okuggwa tetugera biteekawo all the time firimu eri kumpi kuggwa concentrating ku music wanagwa akaluka wedde njagala ombuulireko bawaddewo wano personality asinga Besigye okuŋŋaanya abantu 5 years ago akyaliko Besigye abayimbi tebaliiwo ne bino bigenda kuggwa Kenzo yalibadde mukakkamu yes okiwulira agambe mulundi gumu siri mu politics astenge kan akube music we yes ta commentinga naye ayagala commentinga live simanyi press conference live kuba omusajja tagenda more attention nganze bwe mumanyi oyo Bobi Wine yamuwadde kubanga nalabye ku musajja gwe bayita Ali Mawale Ali Mawale bw'owuliranga Ali Mawale ayogera talina kyali talina nnyo kyali principal yennyini yalina okuvayo n'agamba oyo Kenzo anti kati tagenda yogera oyo ne Bebekulu ayogera kankubuulire munnange ti oba abantu just badidde stardom ne bamuteka mu politics it is different whereas mu stardom oyinza okwematirira kuki ku muntu golowooza osinga si kyekimu mu politics it is upon Bobi Wine okulaga ensi nti yali machuwa nekyagoba kiki kinene listen nayitaani Kenzo kyobanga Museveni aba opponent be bamu underestimatinga why he will always reach out to his proclaimed enemies kubanga ye leadership nebo kubanga abantu bagenda kugamba principal tadda moyo omusajja agenda ina 1.3 million subscribers wali abantu ngagenda londa nga agondelera ku Kenzo kyakoze eki kyaliko ngate Bobi amweta kyegambe nti Bobi bwe bamuteekamu nayimuka abantu ne bayimuka na bamuleetera nga tuli mu struggle you are lying yourself kyovola banga Besigye ayambala kiwudu ku mutwe okimanya ekyabbulu tekitegeeza Besigye talina ssente no Besigye wants to relate with everybody ali mu kunoonya akaki newe banagulumiza Faruku ojja yita n'awantu wootateekeddwa kukola ki kuyita kakati nkugambye nti mu NRM Museveni asonyiwa balebo MOP tobamanyi bulijjo talaba basonyiwa but the timing was not favoring them abadde luli emyaka gikyali kati akalulu kakoze eki mujje why sente zaabwe zibadde zijja mu kibiina ki buli muntu agenda mu parliament newa party ofuna milioni 3 omwaka oba kivuddemu oba takivudde kati bano naye bakivaamu the parliament will change that they changed in the next parliament for now they are subscribers of kwenaremu ba DP kakati kino nze mbabuulira mwenga abagala okgenda mu power don't let people go kuba babanyiizizza okiwulira talk to those people win them what back naye mwate obuzibu buli mu people power omuntu wawiningibwa back nga muvuma mayinja yali abagawaye okitegedde no in politics you need everybody Museveni ajja nakuyita mukole meeting ne waba talina kyakwagaza naye akumaking comfortable okole ki Madrid Barcelona kasazira ati omusambi wa kabi mutote na ngazimugula ngazimuleta zimuteeka wano ku bench mutafesinga danger kati kyekino okukolebwa olinga bategeeza nti Bobi Wine ayite Kenzo yes kwaga ye Kenzo tayagala office
asobola okusigala nga alira ddiko nga buli kumakya akola statement endala kubanga ye ali ku music nenga every statement ate kuteeka mu mboozi nti eteeka camp mu DSRA kati nti ebintu gamba bya Kenzo kati byajjidde abapepa ku mulamwa bazze kwani ku Kenzo oifu kyokumulaba nga awugula struggle omuyita nga Kenzo ebbali guli omuzannyo gwaggwawe guno gwe tuliko oba toguliiko please don't comment mukitegedde ye time eno ye time Bobi Wine joyina okulaga ensi nti oli ddala true leader n'oyogera ne Bebe Cool anti labayo yandiyagadde okwogera naye time ye nga yo omusajja alaka abeera bizemu anti ekimufuula bize kyekino ekino singa omufuula bize to win people to the what to the new party tewali kirala fanbase ya Kenzo ajetaaga nnyo ne Kenzo nga influencer amwetaaga so yandi muyise ne banywa kachayi n'akafaananyi ne kafuluma naye nga mwayombye jjo ne muteeka abawagizi mumbeega bano bakyali bakwatagana okitegedde nti always abayimbi basita bakola checks and balance baba mukyayomba era kampu ya kamiliyoni bebe ng'aliwa kamiliyoni kuki ku birthday awo ng'ofuna ki ng'ofuna wokoma. So it is not upon who feels sweet now. No, Kenzo is artist. Ayinza otandika okukola radical statement every day. Ziberanga tuvuze wiki namba nga muli ku yes temuconcentrating twavuga wiki ya Bad Black era people power tsemanya dwabala mune tujivuga yene awo nafa tubateekawo tukyabateera tugenda kuyazali ne tuvuga namba tuvuze Kenzo namba gashumba mulamba ate mugenda vuga endala bweziri zijja kati okusinga okwonoona obudde bwa Kenzo wiki namba muyite olinga kyongamba kyengamba ate bano wabata muyise elderly council kati inoba omuli pate bano obudde bugwaye mulina okuba mulina abantu abakulu abali conciliation ogamba ensonga ettaano ng'otuta Uganda is one of them is reconciliation, so you must participate to preach what you say. This is the reconciliation you need. Ani gwe tunenya wana atakoze mulimu gwe Ssenyonyi yeyandibadde akola ku kintu ekyo kuba Bobi anti bonna mwaleta bali egoistic. Ssenyonyi nze ndowooza bayandiyise anti Ssenyonyi mwogezi nekigamba this is why when you make a party you need structures. Ono omanyi omusajja eno gwe bayita chairman wa FDC Birigwa omulimu gwabwe ogumanyi omulimu gwe kwasaganya internal dynamics nti Munyagwa oyombye na Nabiira mujje waswa nagukwasa waswa Birigwa chairman kyoba batekawo ka title chairman Kigongo, so ekyo kintu kyetaagisa eno twetaaga omuntu akwasa mwetaaga omuntu ali consiling nga bonna kubanga from now on mujja kufunanga obutalotalotalo nenga ate buswinginga abantu bangi n'olaba babloga nga bali awo ne bajjamu amasaati ne beerega simanyi Kenzo simanyi musiyazi kati if you are demoralizing one of your own Kenzo mwangu okusika omuzi anti katugo omutandikako ebyo ne mutta mu ego n'otuma babloga bweru ne bamusojja mande tuki muganda wange ono politics omuntu akera bukezi nadde eno noyika nowejjusa sekino kolebwa Kenzo ekino kolebwa reconciliation team mumwe nti eriwo kuzza muzaki nganda wadde tuyinza okuba ffe nga tetumwetaaga nnyo Kenzo naye muyite mu public mumwetaaga nnyo omuntu yenna influencer mukola ki mumwetaaga ate mwetaagira kiweewa kikabanna mwetaaga kiweewa simanyi kabako simanyi walukagga abo bonna abayimbi abazze ku Nuupu tebaweza kwota ya Kenzo nkubuulidde bakolemu ekivulu ku films tebakinajjula bonna nga bayimbye n'ennyimba zaabwe ez'emu kinaana balutaaya tezijjula tuveeyo eyo nsonga ya Kenzo ndowooza abatulaba mugiwulidde era musobola nammwe okugyongera ogyetegeerera mu ango nga bwetyo tuveeyo tugende waaki Mabirizi yagambye nti omusajja teyasoma
bwayagala amutandise yakaichuleti nze emyaka Mabirizi alaba video zange alimba ekyo nakyogerako oluvannyuma lwa parliament ki Bobi Wine agaba bamuzala mu 1982 emyaka 38 paka kati ate natugamba by 96 yali atudde S4 tekisoboka mutandise emigundi gyammwe egyo okujja jangu mu kooti tetudde jangu eno anti obudde butandise osembera katupaying attention to detail either certificate wafojingibwa oba amanya nga toli mugago naye Mabirizi ono awaabira omuntu ono Mabirizi ono naye abadde mu sikando ebintu bye byagiragira anti mbadde mumukozesa mwe yali akuba kabaka nga Asibale Kato ya promote nga ku Ghetto TV atya nga gwe baleete Mabirizi waliwo ne bali bazotubba nga ayise mu Kato nti kutogikwatako omanyi Mabirizi akyali wadda waba mugamba nti oli looya oba kiwulira ate omuyita omusango ng'aleeta pickup y'ebitabo byaki gula kompyuta eri mbigidde ebeeremu information Mabirizi wadda ekiwulira naye Mabirizi ajja n'agatabo n'atukanga kyasooka ne kitunyumira when he was in togikwatako tamalanga bwalooya okiwulira tagraduatinganga ninga abusoma buki he was articulate naye a little too many okola ekintu nekisukka n'aloopa kabaka ne bajja ne bamuleeta n'agamba togikwata kageze mu East Africa tatubulya bisagawe gye bikola ki gye bigwera ajja n'agapapula n'abawa edeke nga ne bikomaawo kati ku luno mufere mubadde mumukozesa kati one of your own abakyukidde mpulira mbu yagirako ne Asibale Kato ne bali basaba milioni meka bisatu n'Asibale Kato ngali ayise nti n'olwo batubye mutogikwatako embaale mbw amutute mu East Africa teri yamuwuliriza olwo ali ne Kato bafera ebintu ebyo Kato nga nti olwo yali passionate ng'amanyire oyo akoze eki Kato n'atugamba looya Mabirizi kyetaagisa milioni 3 naye n'oba oyina 5 n'oba oyina 2 nga bano babbira we nagaa baliwo project nefa project gyaliko agamba nti Honorable Kyagulanyi empapula teziwera awaliwo ekitali kituufu kati kiki ekituufu kyekitali kituufu anti oba wazaalibwa 1982 tulina standard years z'okumala osoma buli level P7 S4 S6 ne university era nga newoba oli genius tusobola okutegeera how genius you are tegera toyinza kuba genius nga bakubuusa ebibiina n'otuula S4 ng'olina emyaka 14 which is rare ate nekigamba nti ate wakola certificate mu music dance and drama okiwulira diploma myaka 2 tubale Bobi Wine 82 paka kati abana emyaka 38 yes tutoleke ejawano achangu nnyo nagenda musomero bwaba yatula S4 nga alina emyaka 10 na kitegeza ali mu P1 mu n'emyaka 2 ya 1982 twali mu tamoiro ya lutalo sima kiche mulwanyisa byonna muwakanya nti emyaka Kyagulanyi gyatugamba gye mikyamu oba bye yasoma ebintu bibiri biraga anti bw'oba ogamba wajja mu 1982 nga wazaalibwa nomala S4 ng'olina emyaka 14 either wabaawo kintu kimu ekitali kituufu one certificate kwoli ey'essomero si yiyo two obanga si yeggwa amanyago wasomera mu certificate ya mulala kuba iyo tebalansinga it can't kubanga bw'oba obazeebazeemu 38 kati bw'ojjako tola ojjalaba nga yamala osoma ng'ayi 17 years oba 18 which is totally impossible awo nno tetugenda bagamba nti oba tuyina ekyamanyi kyetugenda bakola tugenda bakuumira muntu ono constitutional court high court mwebuzanyo bwammwe nga n'obudde buduuka we mwazunza sematimba ne bakatolubwa kati bakkiriza osirika walabayo abatawanya baddemu boogere nga tugusitula
tubuuza waso Sematimba luwabadde asituka mu parliament nga busegona omutuna mtuka are you supposed to be here ng'atuula Amama Mbabazi yali mu meeting nga yagicheyalinze mu cabinet Muyingo n'abaako byayogera nti abuuza Amama Mbabazi yabuuza Muyinga do you know that you are not a minister? Do you know that you are not a minister? Muyingo n'atuula wansi ebyo bye bikola mu bifo ennene eyo intimidating abantu mwe mutandise omuvuyo Faruku omwana waategeera nti wafuna obwa minisita olw'okubanga wabulira Museveni akaaba buli wasituka abagamba where are you vetted ng'otuula why are you standing so ye Muyingo Muyingo bamugamba do you know that you are not supposed to be a minister dana yakimanyi ate omusajja omukaayanyi nga be baveetinga yagambye okimanyi tolina ba minisita otula buki tobola osanga abantu mu gavumenti ng'omuyitako n'omwana kino nekirala ebintu ndeka yes kakati in that regard ye Mabirizi agenda bakuuma mu kooti ani amusasula ate yeetaaga omusasula mumwe nyini omukulu oyo alina alabika accountability gyaliko ng'atambuza emboozi eyo anti anyigiriza mumwe nyini mwemugera omusasula gwe gwanyigiriza opponent n'omubaying out akiveemu ate munamwe akakivaamu ng'abaloopa ekibiina babeerawo si misango era tuddaawo ku kibiina n'ow'ekibiina yafubutuseeyo n'agamba ekibiina tetulina bwannannyini ku kintu bulira ebintu byammwe mubizanye mwasooka kukkala ne mutuvuga ku wiiki namba nga muli kukkala ready kati mugipozinze bupozinze kuba ejja kuddako ne muvuga kale myufu UPC power UPC kala byaffe mutu confusinga ekyo ne kivaawo Mabirizi n'ayingizaawo kodi kati ati twatuuse tuli mu politics kati muyingizaawo ekibiina simanyi awo wonna tewali musango ffe kye twagala biri kukiipinga busy kukiipinga ki busy oja kati ate mu kyalo nga gasomwa kugataliike ki enfuufu abadde yaguza Bobi Wine ekibiina banne bavuddeyo ne baloopa olw'obutakkaanya era kati bibasobedde kati eye kasokoso nategeera mwenye Kampala kamuyiya Kibalama kizuuse ng'ekibiina kyeyaguza Bobi Wine yayita mu Kamooli banne baali nabo tebakkaanyiza ebirala birinde mubukedde kati eno ng'obitereeza naye eri ekasokose emikutu gye gigenda ffe gye tuliko mwongeze eyo information Bobi ekibiina bakimugjeeko towulire kumaca bakimu oligenda olonda ng'obululu bwakafiirwa tomumanyi ye mission mwakuba kala ne mugita emyaka kala tetubafaako wemugiremera webanabawangulanga nga babagamba just abantu abamu baali ba UPC mwene mulowooza bammwe twabagamba mufune kalamu tufune mugaana awo bagenda kubbira awo tuyitwalirawo bungi kuba yenna analopa tumugamba ate omanyi nti baba UPC kanjogera ya kala twabivaako mwetabika n'aba epipopa bennyini n'abagaye Lubaga bali 14 bonna buli omu alina akakofiira ambuleera ekikonde wanuupu okitegedde bonna posti za ready toyawula kati nababuuza bwe banakubba ng'olaga wanga tugamba nedda gwolowooza babo naye baali booli oba owedde so kati bino ebigambibwa nti ekibiina tebakigula mu makubo matuufu oyo yenna Kariyoki kukiipinga musajja bize ebintu bino biri funded by NRM ate NRM ffe twagala ffe wa president ne DP ebiteekamu gwewoloozayo lwaki audience erowooza nnyo nti mwabasinga katembo siffe waliwo sister parties ng'eyinza tuyamba mu ekyo neyita awantu nefunayo nemuyite wammawo NRM
ezanya nnyo Kariuki naye senale mbuno obukodyo bwa politics namwe abapapa mulina obukodyo bwemuliredde okukola okiwulira bankubye bantemye engalo simanyi ebyo byonna byonna politics bode emukubye buli afa wammwe simanyi batutidde comrade ogenda olanga nafudde tebamuyinaako mwana wa fande mumuleeko wamumu kiwulira golowooza lwaki buli muntu afa wa people power politics nkugambye fe mukyalo tugenda kukanyaga taliiko nfuufu abadde yaguza Bobi Wine ekibiina asanze banne be yali amolukwe bamututte mu kkooti kati gundi nkonge atandika okwewuuba eno anti mistrust kati abaana bataliko nene omusajja ono yatuguza biki nga buli ssaawa waliwo enkaaya naatubulira ekituufu tomanyi bano bavubuka obapikamu eddakiika bbiri abatasedde atuviire mwami nkonge agende mbazeeyi banne nkonge atandika kwewuuba nga yeewuuba high court constitution oyo Katemba nga tumuzanyira apo kati mbadde njagala ebintu ebyo tulina bivaamu tutya simbo temunnagimanya abantu bonna simbo bakuba ya manvuli myufu naye temumanyi simbo yamwe mu electoral commission okamanyako badde sikamanyi simba eri mu electoral commission ya manvuli ku background ya bbulu enjeru kati bakuba dda posta electoral commission bajja kugamba eyo simbo tetugimanyi electoral commission ena simbo ki ya bbulu background ya bbulu ne umbrella ya white electoral commission gyerina fe tulina myufu mumulina myufu ne kalakala endala ezigenda nga omwagaze mukubene ku posta bajja kugamba eyo si simbo yaffe kati ate waliwo omuvuyo omulala nga tutuuse mu kulonda yazanya ebintu bino NRM nze nina okukkiriza NRM abazanya obuntu nedda Faruku omukolo teri mukolo mutono mutyo naye omukolo neguba gwa birthday yakawalako nga yankya nosalawo ebintu obikola enkya lwennyini wabaawo ebitatuukirira buki bulungi kati okukola pate nga wabula emyezi 6 kyabulabe myezi 6 Faruku ate nga kwe kuli no contesting kuba president. Do you know the workload? Nene because only to put structures okuneminga leadership kupaka kwa gulu kwa wansi, it's hard work. Secretary, publicity, simanyi mobilizer, simanyi agents. It is a massive. Chobula kamwenda kazini kabagamba njagala Bobi Wine kati yatidde yagambye ate kati agenda mu party structure ezitaliiwo bamulondera kachiri mu ndiro mwendo ono okujja zita blessing okujja ki okwegatta ku NUP this guys blessing oba si blessing kubanga etaze teyaze omanyi muli radiko temukiriza mu debate kakati fe government kyebadde bapushinga bulijjo mu making a party okiwulira obenga oli governable kati nga Bobi Wine yesamba teyamumadde nga pate mbi pate ki mbi now aina ki right kati Andrew Mwenda nga mugamba nti since mu overnight wafuka party president wafuka people power principle byonna overnight bw'obojjawo Museveni gwe naye muyina njawulo kinawe oli dictator oba toli dictator njagala tuteekewo debate yoba president ku kifo ng'amaze okweregistaringa namulabye ate temuyinza kugamba nti Mwenda mupya kubanga ne Bobi Wine mupya mu nuupu fenna tuli bapya yes kati Mwenda agagamba njaga contesting ku kifo kya flag bearer ne president wa nuupu kati Bobi Wine mu public domain he had to declare nti tabangako flag ki bearer kati watadde flag bearer lwaki winako otugamba nti yegwe omanyi otyo batoyite mu kamyufu Mwenda ono ekigendererwa kyeki ekigendo kya Mwenda agezaako kulaga Bobi Wine nti byobadde oyogera obadde obyogeza amachalizimu anti ogende bantu pate embi
bannange omuntu najja nakugamba ebweru wabi tetwetaaga kugenda bweru oba oyite ku airport nga asindika migugu gya akulosi ng'ogamba musajja muguwa ddala muyayi taba muyayi Faruku patembi abanoona ne bavuma zipate ate kati era okulaga nti nno tusobola okugamba Bobi Wine agent wa Museveni buli baali ku luuti ng'abajja mu opposition ate ng'alina kubajja mu ki tugenda wa Mwenda njagala tegeera akabadi ka Mwenda anti akabadi mwamusindise oli Andrew Mwenda is a junior journalist and novel kati ayagala kupima Bobi Wine nti you are not as democratic as you say. I'm like, you are lying. How did you become people power principle? How did you become noob president? Ngatemo never bafani baba kulonda wababulira kumasha. Mpulira mbu deal eyo Mwenda yakubira yakola proposal ya balina bilioni zaabwe ze bakuba ku kintu kya people power kino ekya NAP. Kati sente proposal teyafuna ku sente kwekyawa n'ave wamwe na Jane. Mwenda tasobola kwekyawa kutuuka ku eyo level. Yavudde wamwe byaddala oba era tetali practicing member we NRM. Just apologist. Apologist omanyi. Ye muntu agamba Sarkozy si mu byali awo kitegeera nenga tali mu support yo okitegeera. Mwenda ayagala kulaga Bobi Wine nti you are not anyway close better than Museveni. Mwenda NUP mwetaaga temwetaaga esaawa zino ayemwetaaga time gye tuliko mwetaaga kubanga Mwenda aina ability aina contacts ali educated aina the strategy aina ba fundraising ability muje muchaina kubanga mwete musa ku fundraising sente mu bureaucrats mu businessmen. Mwenda atisobola tumwetaaga kati mumwetaaga yera yege amanyi gajjirako agamba nze senga ntekano sanity ataddewo confusion ate confusion ki ayagala kulaga Bobi Wine toli as democratic as you say. If you are, take out vuganye, take out debate. As our president. Koka chimanyika Mwenda. Ntuwekana mukwata mu policies, statistics, and wagenda gavana. Kulu na ya datu ulega bulezi, supide intabitegira. Kachimanyi. So ere sala yokaje mutakole ensobi. Ndiye kubako chika chimanyi kagala mwembala singa Kamwenda kamalika ga M7 have disarmed the man ochalwana na ichi toina byolwana olina mmaze msupu ayagala mulabisa kumulabisa yachobola nti okumulabisa kwa mutadde under duress babadde teboogera ku Bobi Wine to get nominations of a flag bearer. Mubadde temukyogerako mubadde mulode mumutwala nga ki flag bearer ekifu mufuula solo candidate ngani nga Museveni. So Mwenda yazze bijjawo yazze balabisa nti ono naye muyaye nga Museveni ngawe mugani Museveni muki muyaye nono muyaye tewali amulonda. Mwenda singa babateeka ku seti asobola okugira gundi awo Bobi Wine nkotidde nze nange ntya Mwenda oyo omutola ina statistics figures clips ayinza okwogera polisi nga takuwaddemu wadde space Andrew omuyita mmere noga nti tumuteekawo Ssennyonyi amugezaako kyeyamukola juzi ku media round table wamulaba. So he wants to drag Bobi Wine into akatebe okamanyi kayagala mukuba mukatebe amubike yamulabise yamulabise Bobi Wine anakola ki anti kati Bobi Wine talina okukola kyekyo kyakoze akkiriza flag bearer ngenda afuna nominations kati nammwe mugenda tandika bya Museveni bitya nti Bobi Wine yalese empapula bugenzo zibanga abalala baluddeyo ngewamwe mukola
Mbalaba byo cowboy yajja ngayagala ki ngalese ne sente ze ono tango do na mugamba waluddeyo 7 years kaya to 7 time so gedira kola mugenda tuka ibo bagala mukirize namwe mulinga mu 7 abantu babamme bulungi akaki akalulu uveyeyo ambassador wabalabye weekend yenyini wabalabye nga babakyalidde Bobi Wine bazze kamocha kitegeeza ki eri kusaidia Bobi Wine tewali kitegeeza abo bakyalanga buli ssaawa tewali tekyabadde kya bulijjo kiriza teweesigango tekyabadde kya bulijjo abasajja bazze era n'enteesaganya za kankubuulire bajja mu 8 ng'obbo tekwali ne bamulambula Museveni n'awamba ne bajja Kawanga Ssemwogere ne yeesimbawo bamulambula ewaka Besigye kuva mu 10 okumanya natama European Union simanyi European ambassadors be bakyasinga obunanfuusi ezano babazeko ya Museveni report bamugambe you are in danger abazungu bamanyi asaka naye wano wawandika they are smoking they are lousy they are this na kwa report yonna naddayo those are ambassadors government ewandikire kama nti ambassador ayingidde mbita mukwatako a commission ne kutume ne baleeta omulala tewali nakayana namu tewali kye bagenda tewali nkugambye mu 8 bali wano nani n'Obote nenga boogane Museveni boogane Muwanga mu 96 nga boogane Ssemwogerere nga boogane Museveni mu 2000 nga boogane Besigye ne Bwenje tebalina kyakozesa mafuta abo boolaba nabadde manyi big achievement yabadde achievement nene buuza Besigye nze nvaako buuza akaani oba abefudisi bakalaba ba envo yaabo bameka lwe bakuba Besigye wano nga akalulu kawedde nga ali mu nnyumba munda envo wazira bezagende wa Besigye European Union emmotoka nezivuga ne bazze bano si bamunina wapi vanga ku African president Museveni yabajerega ne bava wali ekkololo nga alese Bashir government eriwo bo balina okukola democracy ku bo kuba ki kyabakuliramu to get checking out this new party oba congratulating you know what's the way forward will they banamalako bibazolaba sindi balina kyabagenda bafunira wabewo aba $1 million walabo bananasula bade mayi balina mamugera kuddamu kwata ku sente mmwe intelligence je tulina kati ate baba we $1 million bulaba ambassador wano ba so abasajja bano olinga ngamba nti batuukiriza mirimu gyabwe nti embassy tetwafunyemu evuddeyo embassies ne reaching out okutumira ku situation mu kaseera tugende ku DP block mu wiki eno yennyini aba DP Namboze Alani Sewanyana bano babwanika bani awo basegona bonna begase ku musajja musajja amaanyi ekituufu ate maanyi no. Bobi Wine tumuwe credit ebikondo byaleese wallahi tumuweyo ka credit temuli ali naye gwe kitegeera obayise Lukwago obayise Lukwago isima to mala mumanyi anti DP mawu abalinze bakwasiza ku pateki kadi atomala ogende mu primaries obukodyo bungi abo bakusuule kati bo Namboze bakitegedde waliwo patent etagenda mu primaries no tutya is there anybody who is going to refuse Namboze to stand on NUP ekitegeeza afiiriza Bobi Wine omuntu gwabadde naye mu struggle gwabadde agenda oteeka emukono gwe kitegeera veno DP egenda kukola kitewali yingira mu bali oba disarming omwana oyo aleme kusimbako omuntu kuba Namboze wajje eno ate mukyasindye Bobi Wine ate nga Bobi Wine amwetaaga anti Bobi Wine yagende wa Namboze yamugamba woba otutwala ontwala ne structure zange zonna
kiki kyagezaako mugamba ogenda butateeka wano omuntu mukono na buli alina ekifo kye gwenzije mu DP kati kyenagamba nti politics is who gets what where and when, politics who brings what. Namboza alese mukono agenda kugamba mvubuka akigongamba naye bwe agenda kunneyisimbako kati disloyalty tunula awo ne bagenda kukochinga zidda mu Bobi Wine mumusanyuse naye bazze bajjako bifo banamboze basegona bonna bazze bagana kwesimbawo yes ato kyesimbyewo will Bobi Wine endorse you. Chibalese they have come to an understanding that Bobi Wine will endorse everybody of them. Kati mubadde mulekanira kyebbanga muvuma oyo noonya obudde bali balinda ku time entuufu bazze kwe basalira ne oba tomwagala nti yazze today gwe munupo mazemo Bobi Wine mu speech yagambye nti abantu bano temubakola kombeera abantu bano bantu baffe anti kati ate Bobi Wine banoonya bifo mu palamenti namboza akitegedde Bobi Wine takyesimbyewo tagenda yitamu mu kalulu tugende mu nupu tube bangi bemmawo ne besigye ekifo tubajjeko obwa leader obuki opposition yani anaabutuulamu tufunye ofunye eki tewali byetufunye wano tewali kubanga abaana bamwe abavubuka kisimanze kinnuma buli wetubeeredde wali nga tetulina bantu bali gundi bemugamba nti bali credible nga temutuvuma kati ate tuleese gundi bamashinale era mugamba anti nze asigambe mbuno si amaanyi gomuleese but they have defranchised a younger person who Bobi Wine has been preaching. Where are the youth now? Kuba kibadde nti Bobi Wine preaching anti muvuka byaffe kyaffe katete omwana abadde yagenda okwesimbawo emukono wana takyesimbyewo kubanga Bobi Wine yakoze eddala yanse abavubuka bagenda okwesimba erubaga Bobi Wine agenda wagira lubega mukaako kubanga yakola mediation ya party emakindye sewanyana togeza anti zeza alliance kati gwovuddemu abadde apika omuzannyo gweyongedde okaawa gukyeyongera gambye bana bameka bali rubaga nga 14 kuliko omuwala gwe mmanyi aspendize millions ezituuka mu 2 sofa bamuyita Nakato yesimbyewo omukyala yankubira yoyo abadde ne complain era nga mu back of mind ayinamu okuloopa chairman Nyanzi Mase kuki ku sente zazaabawa nga bamugamba nti yagenda ofuna endorsement ya rabbi kati mu lubega mukaako omumanyi yakola ku byokulonda muki mu people power era yakola ne mediation za NUP olowooza Bobi Wine tagenda mu endorsinga akolera bwerere nga ate yesimbyewo olubaga amwetaaga kati okitegedde kati Nakato kimulidde naye atagamba mbadde nteekamu kati agenda loopa gundi chairman Nyanzi mu kooti ate awo tuwulira ekyo nga tugajangu Nakato chairman Nyanzi yakolaki kati okuweka lugire loya president akuwolereze ngate mutandika sika Nyanzi ajirako Bobi Wine agenda ova mu musango Nyanzi ng'atunze buli kimu ng'asula waayawe kajjamu wabiraka putidde frustrations they are coming bagenda kutegera nti politics si wa abaana bato bavubuka bangi they are going to be disappointed that I know kubanga alani abasajja abaleese bwanika Kaliba abadde asambira mu Premier League omuleese alani asambira mu Premier Namboze wa Premier kati gwe timu eziba mu wansi mu League 1 ne zirwana ziswanzi oluyingira mu Premier League the day they enter Premier League timu lwetandika okugula ba veteran be basazeeko mu Newcastle mwali be basooka mu first 11 why by inexperience by in a game zino bazimanyi goba tokyanyumya oddayo ku ntebe
oba oluusi noddayo ne mukatimu akalala mu bbi. So abaana bonna bano baloziyasi ani abadde bazze Lubaga balina okudda katebe abo byoge lufuuka ba enemy ba Bobi Wine atya. Ekintu kino Bobi Wine abadde akyetaaga kyakoze okuleeta ba DP Bro yonna n'agiyiwa mu People Power maya mu NUP oba abadde aleka bali bagundi babadde avugana b'ekintu ne bakibeeramu kuba nzi kati bin confusing tubadde tuvuga ekintu temuyina bantu ate kati tubafunye nti ate biki kikyabadde alina okukola abaleete bano abeetaaga oba tutabadde alina okugenda nekiri. Nkugambye it takes two to tango. Why? Bobi Wine as a person ne kibiina kipya senga kiferingo producing omuntu yenna mu parliament oba ogenze oba owedde kakati bali bakugamba ekibiina kigenda kufa tuleeta abantu okiwulira katujje kasa DP etumye ki kaadi mau yaganye atanagaana kati ne wano mbalina tebinnaggwa bagenda sigala bakyabogereza. DP eveeko milioni 3 omwaka ebya Seggona ebya Nambooze ebyani bagenda sigala babogereza. Abamu bajja teeka Bobi Wine ku duress nga yabawadde kaadi nga bamugaa bamulabise. Waliwo abagenda obalabisa mu wiiki satu bakamiri nga baba ssente kamiri abaddeyo ewa naye yegase DP kuba kati oyina oteganya alina momentum olowooza unity egenda kugwa peaceful. Waliwo agenda obbiiwamu amazzi agaya byabubbi omusajja wuuli mubbi nvuddeyo nzizeeyo wammawo politics banaye ebintu byamubiridde ate Chameleone yegase ku Bobi kiri kityawo owa Lord Mayor abeera mugumu kuba omwana akoze post n'agamba ndabye Chameleone ata DPM wa kaadi ate muwereddewo ndabye ekifaananyi kya mmawo ng'akutte nga gundi abadde naye wa Bobi Bobi amuwadde kaadi ekyadda kati bamuwadde ku Lwokuna kaadi bagimuwa ku Lwokuna so kitegeeza nti Chameleone naye yegase ku Bobi Wine. Omwana akoze post n'agamba nti Chameleone talina ssente za campaign so abadde alina okukozesa ki move eyo okola teeka eyo n'ayitaawo. Atalina ssente za campaign osobola okukuba shoti kati n'ogwe wa Bobi n'oyitawo kimeeza kiri kitya anti sigaye Chameleone wonna babala kalulu yayigayo kanaggwa nga badda mu pate zaabwe nga bagivaamu so bagala kuba sama nga bagikubira ku Bobi Wine bagala kuba sama mu all means abo bonna boolabye baluzinze ground mpaka nga bali ku people ki power gwe weewuunye mukasambidde yasooka mu people power Mpuuga yajja atya Osegeera kitegeeza waliyo kintu kidogo eteekebwayo okay gutakimanyi mukasambidde yasookayo mu power Mpuuga yavaawa Mpuuga yeba justice DP block the agree at what at once mulimu Mpuuga mulimu Sewanyana mulimu Nambooze Lukwago okitegeera Katolu Bwama okitegeera bakola ekibuloka they agree at once bagenda lumu kibakoze era ne Besigye ekyo kyali agamba Bobi Wine nti oba oyagala nkuwerekere buli wali owefu DC saagalawo mulala saagalawo wa people power Lukwago yagambye buli muntu afune ekibiina waayingira twetereze maaso okitegedde Nambooze yandibadde agenda mu FDC naye akimanyira akalulu kandibadde kaki kazibu nadduka genda mu nuupu tuteekeyo omusinzi tusinzire Nambooze mulowooza ze buzi
Namboze yava mu katale ne bamuwa dipita gikyankalanyiza paka ku lasti agikubye ekigwo kane yamu agenda gikuba ekigwo over Elias Lukwago mu maaso mukakasa mugenda muwe ekifo nupe hizo banga tewali Namboze ekifo tesobola kunap Lukwago Besigye Namboze ayagala kani mbadde manya ayagala ffe ayagala Lukwago ne Besigye era information ejja kuva mu nup ng'etuuka ku Lukwago by all means Sewanya na ku Bobi Wine ne Lukwago ne Besigye ayagala kani ayagala Lukwago Lukwago agoba ki Besigye 2020 what kati wano ne babeerawo wano mubeere wano bali Lukwago muddeeri mu b'amaanyi nzire wano tufunze tudde mu parliament tudikiralinge ngeri gye muli mu bavubuka n'eno nga tebajja ne baga nti mutulyamu lukwe bakuba munyago balina omunyago gwabwe gwe bagoba nagane wiiki ejja FDC eronda fulaga beyala bwavaamu nga Lukwago ne mwana politics alimu calculation nyingi bw'omuyiga obuyizi ng'omuyigira ku kkubo oyinza okugwa bo bakimanya bagenze mu Bobi Wine tayinza kuyitamu bakimanyi baseggona si basokwe kukuba kashoti kati ne bayingire uwe yingire wa Bobi Wine otunaba twetaaga eno energy bajja kuba tebakyanyiza gamba nti mutuliddemu olukwe twali nammwe mu kalulu konna twadda ne mu pate yammwe n'otayitamu katufulontinge Lukwago gwe tosobola musajja ye move gye baliko abatuwuliza n'abatulaba ebintu bino osobola obyetegerera naawe n'ogamba omusajja alimba oba talimba naye nga politics wa bibalo alimu ebibalo bingi bakubye move bagala pushinga Lukwago mumudde bagamba mudde wa Bobby mugatte mubere ne Bobby bakimanyi tagenda yitamu mukome mu parliament tupushinga okuvaawo tupushinge Lukwago kuba Lukwago agenda bala part of president wa FDC very soon by all means so Namboze bagundi abo bazze kyankalanya babaze kubala bakita good cop bad cop banavuka bali radiko mubayingire munga bukyali mubere nabo one mupate yabo tebasomye tebali educated tebali experience nabo bagendo webiki ebifo ojawuli anti Namboze kati gundi ono mukazi RCC Aisha Kabanda taina ekifo aina aba Bobi yanga aina taina Segirinya aina taina kati Namboze agenda kulema okufuna ekifo Latif mpulide bamukona kawo ng'omukulembeza mukona Latif Segirinya aina kiya Segirinya taina kati bano bagenda funa ebifo mupate abaana bano butasoma oba experience ye bakubye okubaleeta ko anti kiringa oba wali osambe ku mupiira timu ya muswagolinga nayo mungeringa mugoba 1-0 penalty ekitegera ne mutuka wali ne bagamba nti bamuyita Abudu Juma abadde akubira mu KCC go wennyini n'amaanyi ne gakukola ki ne gakugwa tukuwe oba tuwa Abudu Villa musajja adda asambira mu kesisa bamuwe kati tukulonda ku basakutale jeno batulonde Namboze kati nga muwa Namboze ani gwe musindika mu dialogue Namboze Bobi yanga tosobolayo ng'olinda Namboze byateesa ne Lukwago kitegeeza abadde mu kitwago bagenda banga aberuwero mwabakola muti aberuwero twabaleka boche kasooli wetunagikulakulanya lubeera abalati tebayombe wali kabadi girekawo eberemmemerembe ekitumbe bayeche muwogo ku makubo bayeche kasooli gamba abantu bakaseseti nabo bakola olutalo baga tufuuke nga luweero ne tubagizimba muzikalina amasomero amalwaliro buli muntu yategera bannaye tutereke kubayeekera bakye bakola luweero so nga tuvunika topic eno ti Bobi Wine
okkiriza obagaana development wabeerawo disappointment. Yes. Kati Bobi Wine alina kotugenda omulabira mbu leader kwe kutuula nga watuula ne bali mwezo nani ne Ssenyonyi. Tumulabeko ku baana 6 nga bagamba mu standing it down. Ate basigale nga bawagira. Ogamba ani kwaba kati otogamba nga Museveni tifala kuba atuuza nagagwe vaamu ate no vaamu lwabogo mukoddomi we vaamu yamugamba vaamu tali mwenalemu afugumeko mu pata endala olabe emisango gye tumulopa ndugani yakuwa Natasha gwe Elena mutega unyewa omuntu musoka ne mutega ku plate mu nali anafuta ne mumuleka kati mwa bamwe tembalekira yo kantu fe tukulekera eddobo obogerwa wayi werabidde ti banke kuina yo milioni lukaga walutasula rabbi ngatona jodda oluyina tululina so tuveeyo njagala tumalirize nenga abantu bategedde ekiriwo DP block kati osobola okweroza babbi abo basoma nnyo tobayita mmere tebakola mbabazi naliwo Sseggona ye yakulembera Muwanga Kivumbi Kasiba mbamanyira bagenda okujja bakola mbabazi basoma block yennyini nejja netwala milioni obanga lukaga kumbabazi yaddamu yabalabako bakubi babera mwenda sokuba basoma nnyo bonna balina ebintu byabwe bakuba majja bakuba mbabazi bakuba ezambabazi mu express yagenda okuddamu balaba nga tabalabako Sseggona yaliko Sseggona tuwamulaba namulaba Muwanga Kivumbi yaliko simanyi bamaawo akabadi kabwe kali katya. They are very well educated lawyers bamanyi papula wozisengeka bakuyingiramu bagenda okuvaamu nga yeggwa ogudde kibaliko ate babafa. This is a survival for the fittest. Tebafa era batukayo ngo bavampire ngo omusayi gwo banuuna nga gubaddamu nga bagenda kati bazira bafuna omusayi gwo batwale mu parliament ekyo kigurupu kikuba bukubi era bakkiriza omulundi kyovola bampuuga wali Sseggona wali Alani wali Namboze wali bwanika bonna batambula kigurupu babanga bakifeesi mumukyali baana bato kyayinza okgenda ku kyeyo bajja okugamba aba Bob Yanga papula weziri oyinza okgenda Amerika mutuleke tukube mukazi muleke akufunira empapula za Amerika nze Bob Yanga era bwoba obivuddeko ti besembanga nnyawe bateera ebisaawe olupapula olulaba n'amannya gonna bagawanisa ambasada gundi mukwano gwange ate ng'amukubirako nga mulinaawo ng'obivaako. They have good promises. So Bobi Wine omwamagezi kikubasa ku kibuloka kino kuba ndabanga abeere very careful kubanga abo bamanyi cyane soyo bazanyoyo bazibalabe contact bazifune nabo anti oyanjula delegate babaawo bayine team European Union bambasa bajuwandikire twagala billion weziti sente zijje uzikwateko bakube mu corruption obayita mmere goloza wakite baswala lwaki tebaswala n'aveeno naddeeno kigurupu kyekimu kyategeera nti obuyinza bw'abannayuganda okukyuka Eva Ugandans ne music will take long. We take what? Long. No kuleta omusajja omu yawandika n'agamba African boys spend a lot of time in sex room while do little in sex. Kubanga omukazi wa Afrika amale sawa bilinga akufukamizo kyegayira ne muri mu kisenge banno balowooza odigida mugenda mu kikolwa ndakika nenga esawa mu mazezi nenga ezekikolwa ndakika 6 kuli awo obugabo kwegayira bambi njayisa kungulu simanyi bikyeri byonna nenga omale sawa wezi
naye ng'ataakuwadde dakika 6 katazungu baga Africa balina nnyo laavu bamala essaawa ezi ate n'akozesaako 6 eddakiika naye ziri zonna endala zakwegayirira. Bobi Wine muwa amagezi ku basajja bano abeere very keen atrustinga avuka babadde atrustinga nabo abalabe with a very keen eye babi si bangu embagamba tisima wali twasukkawo twali content ye kati omukola tetuli just ku Facebook okoleka video tule wansi otandika kusoma bu comment no ngenda okkeera nti bampita ku sipaka simanyaza nakulabe wa muri ku mate eri watu eri tulina ba biliyoni yatunyumirwa oli kalaivu olukamalanga oddali mugolinde osoma bu comment fere tulimanyi tuli ku birala week ejjandi wambire makage ngokolaweki nga tunyumya bali bagundi era nze wenade wa hamu na mugambi bagagga kwagala na yagwa twataddewo bagagga kusiimagana mwabasula bakirumira kati waliwo bagagga kusiimagana gwoba osigala ku bagagga kwagala na gwomanyi twataddewo empe bagiyita bagagga ki kusiimagana anti oli yakoze komena mbala ba billionaire versus obahu bagambye nti no billionaire ate aline kabega banange ti bana mmwe nana etokalabye nkalaba ni bagamba kati billionaire asinga aline ne kajjajja kabega toyina wadde kitu njo bala wenna balaga ennyumba eyange mujja emitima bakuba ebintu webuuze nnyo billionaire akola kina akasajja ako mu lyato ng'ate n'ebifaananyi n'ebifaananyi yankuba ye yabadde akuba serefi tozirabye nazirabye walabyeko nga si musanyufu nga tuvuga eryato sinnabatera bifaananyi anti awo oyina otegeera nti ndabika ennyumba enetera okuggwa obulo kyonvuma kubanga ennyumba ejja kuggwaga n'emmotoka weeri kati ogambe ki kuba hamu namulabye nga yagamba isimala tukube nengamba hamu abadde ki ng'enkonekitinga eri wali ogimanyi ogenda mmenya abantu emiti nze nangenda balaga ebintu bingi nnyo byengenda okukola mu blogging mwewuunye tuyite bannamawulire baggulewo weewuunye kati n'olwensonga eyo twabaleka ako tukyakabalekedde kamuzeeyi tolina kyoyina njo sabuukulula ennyumba mawulaana nawe owulire ng'omutima gukutidde. Amina. Tweyanza nnyo tweyanzege baganda baffe ababadde banoonyaako essimu zange zabadde teziriiko nga ziri ofu ebintu byange babi waliwo bano abaagala ebyobwerere bazze ne babiyoola ng'ali mu struggle banne ne bava mu struggle ne bamusookeeka ffe tuli bakadde ate ffe twakumenye banno bennyini baagala ali kamooca ne bavuga ne bajjero ne booti zaani yakubbye kati ffe gimenyako ejaffe gibba kati ani yanzibye bali banno bakaba ali wano sakoza ali wano ponda n'erinnya ate waba wakumonitalinga akyaliwo mulonde temupapa akyaliwo balekawo wano so amasimu gaffe neyayisima nange nakuwulira wabadde wandegera naginyakula naye babennyini ne bagamba mbawe $5,000,000 obusiru tebamayitiriza ebintu yange byebaakinga kati yagenza akyagikebera yagenza olaba ebulaakinga bevu byonna twabikomezaawo kakati baŋŋambye nti waliwo abantu abadde bakozesa essimu yo oluvannyuma lw'okubula ne basaba abantu ssente era babyeyo omu 2 naye gwe babbye inginiya yangayisimu obutwala 2 baleke batwali naye nga nawadde mbalabula toddamu muntu nze siweereza message sinafuuka muntu awatali wa bulijjo wenkuddamu guba mukisa kati gwolabanga wankudda ddamu manya siyenze twateekamu engeri yegundi so esimu eyo yakomyewo kati byonna byakomyewo ebyange neyange yakomyewo alhamdulillah twagiziza naye baganda bange musobola okunsindikirako message enamba zammwe sizirina nange onsindikira waliwo ezakomyewo waliwo ezikyali retrievinga so retrieving data oli muvubuka omanye ekigambo retrieving oba olaba eno tv y'ekibuto etaleeta bintu teyanze kazala abantu bange teyanze nnyo tweyanzege sozo property consultant naye nga mutegedde omuntu takulimba ntiki nti oyina ofuna kano yingira observer yefe ba observer mube ku ba European Union mumpite nzijemba observer wamwao wakambwe
omusajja kuba ne uba ne kamera antolina kadi ya kitongole kuba nakasuku oyagala ki mukwata bitabagambye abasajja bamwe bakambwe nnyo ife tuli mu state tulina ebyama omala gakwata tugakwata wano otunoze obadde ki kale tweyanze nnyo tubadde tujja kweraba next week nola muganda wange nsindikira ka message Gerard Moses bonna abo enamba za message mwebale nnyo abantu abakontinuing tulaba n'okusubscribinga n'okubanga buli week in week out twogera nammwe nga temututamwa nga mweyongera kunyumirwa era muganda wange Sakozi wa people power ayagala bajje mu government babeereko obulungi kati ffe tukyaganye ojuulira gasebo kunsikako bintu kati kyegala Sakozi tukyaganye ovaawo kati yabadde akyesiba mu struggle yagenza otuukeka nga ate banne batutte ebintu banna etu ya struggle bizibu tuyanze tunalabagana next week mwebale nnyo mwebalire ddala kyowulidde nga tekikolera nkusaba osobola okikola ki okijjamu oba otusonyiwa kyowulidde nga si kirungi naye ng'ebintu ebyo webito biri gwosobola okwetegerera n'olaba ebituufu isima byayogedde n'obipiikinga ebifu n'obiteeka wabbali ne tweyongera mu maaso tweyanza nnyo tweyanze subscribe share like comment banno bagambe nti ekintu tubeera nakyo buli wiiki tweyanza nnyo tweyanze